Omuyimbi Bebe Cool nga munnange yakata oluyimba olupya luyite Circumference wali munnange ate olufuuse ensonga munnange ate mu Kampala gwe alaba Jaminati Yogi era nga wuuno munnange katambya katweddize ennyo wabadde mu helicopter ate nga munnange omuyimbi Weasel munnange ate beeguddeko ne Rude Boy jjukira nti no Rude Boy alina show gy'agenda okubeera nga alaninga ate wano mu Uganda wali eggulu muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi ate nga ku side eri munnange waliyo Eddie Kenzo abadde naye abyekola bitya wali wonna kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa ne Eddie Kenzo era nga bw'olabaawo muganda wange gwe ebyo ebifaananyi munnange ebitweddiza ennyo okamalako obumazi wali ku mukutu ogwa Instagram era nga tulabaawo omuyimbi Eddie Kenzo nga abyekola bitya wali nga bwakira obedda nga apoozinga mu kaata eno ate nga bwakyusaamu wali muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi ebifaananyi bino bitweddingidde ddala nnyo wali ate ku mukutu ogwa Instagram make sure nti no subscribinga obeera nga tonaba likinga ate wali kibeera kitambula muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi kakati nno bwe ntyo bwencekinzeeko ate ku Eddie Kenzo kakati munnange kankulageko ko wano munnange ate ku Weasel muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi ate maaso awo ate njije ne Bebe Cool kakati nga bwe tulaba munnange omuyimbi Weasel omwaniizo nga bwe tumanyi nti no ye ebiseera ebisinga nti no atera okubeera crazy muganda wange beeguddeko wali n'omuyimbi Rude Boy okuva wali e Nigeria muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi jjukira nti nno Rude Boy alina show munnange ate egenda okubeera wali eggulu era nga babaddekoko munnange ate ne ka press conference somewhere muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi era nga boolabaawo mwana mulenzi Weasel ne beemitingakoko wali ate ne Rude Boy naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde eside eyo ku Weasel Mwanizo ne Rude Boy kakati munnange eyo nga nvuddeyo waliwo munnange akatambi akageetenze vailo ak'omukulu wali Bebe Cool jjukira nti no Bebe Cool abadde yakata oluyimba Circumference ate wali wonna kiri mu kutambulira muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi bwe kiti era nga bolabaawo munnange ate naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde bwe nti bwe kyekizeeko ate ne ku Bebe Cool muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nesi update ndala making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpira like ate wali n'okusharinga ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo okamalako obumazi ngenda kubeera nga nkomawo ate bwe nti